nkwataganyeko ne Ruth. Mami Curtis. Mami ani? Curtis. Mami Curtis. Ne Sultan. Ne Sultan. You have 2 kids? Yeah. Eh? Yebune wakubiri bamuwakankuddeyo. Oyina abaana babiri? Nemba in different men? Tochikobako nnyo. Tugezaako ne bigana. No, oli first born wange. Nali kito. Kwa namufuna I was 18. Ndi muto nensemererwa nnyo. Nsaala munnange. Nga wakavubuka ebiseera ebyo. Ogambe nga sifugika. Akaseera ako nkategeera. Byebaŋŋaana nzisira ndaba onnemesa bulemesa bwe. Nene nfunamu ekibala ky'omwana obiyita byangu ebyokuzaala. Si byangu. Bali abantu banoonya abaana bababuze. Akola gyenna ebyana byange ebirenze ebyo. Bibiri. Sifugika. Toyagala kuddayo kufunayo mwana muwala? Nenofuna. Nenja funa ku luno. Kati nafuna ow'ombuto yoyo owa 17. Owekivubuka I think you know 23 kuba kwati namuzala ina 2023. Kati wano wendi nkuze bambi mboneredde. How old are you? Byakagireke munange ndeka mwagala kumbala. Bw'abakazi tebabalira myaka? No, but nze emyaka gyange gyebala nemazima. Kati gwe bala wema nazaala nga nina 18. My first born. Ono omuzadde lina 23, then mba nina emyaka ebiri. Simple physics and simple mathematics. Yes. Abali eyo ndowooza mukitegedde emyaka. Sigenda gyogera, but simple physics and simple mathematics. Neebaza Katonda. Okuzaala mune bwangu obwo ku myaka emito. Kati kanoonye ssente. Kanoonye ssente. Nga ali eyo hard working man. Atali nga bakazi. Atazaleta screenshot nga bakazi. Kurana ntalo z'abakazi. Nga waneetegereza. Was it necessary? No, ati mneewo. Statement ebadde yeetaagisa. Mulimu entalo omusajja z'alwana ng'olaba za mukazi. Nogamba, Kati such men tokyayagala. Mboneredde tonyongera. Ekyo kiruufu? Ekyo kiggwe. Mboneredde akola gye kantembeeyo engoye. Era banenze mutembeeyi w'engoye. Z'abaana ku mutala TikTok omupya yenze. Kwegamba olina abaana babiri in different men. Ekyo tokiremerako nnyo. Ekikulu kuzaala. Ekikulu ki? Kuzaala. Mu Bible Katonda yagamba mugende muzaale mwale. Nakikwata nnyo. Kati kyendiko. Ate ne mbukadde eno abantu omuntu bw'aba azaala abalira n'obukadde. Mu kukaddiwa olowooza aliwo omusajja ajja okunnyambako? Tewali. Ezzadde lyange lijja okuneeyimirira. Yes. Abaana be bajja okuba nga bakulabirira. Weebale nnyo. Naye nga tebannatuukawo kanjiri babe banannyambira okundabirira. Nga nange nsula mukama maaso na at least munnange. Katukusabire. Amen. Well, ndi ne Ruth. Akoraje. Mukyala wa Victor Kanenya. Era nedda. Mama Curtis. Yes. Erinnya ly'oyagala ndiwulirako? Gagenze. Eryo erinnya? Omanyi waliwo ebintu by'otasaala kwekuula. What do you mean? Like wali ofunyeko olugoye nga lwa white ne lugendamu ebbala nga tosaala lijjamu. Kati ekyo siina ne bwe mba saagala siina nakikolera because tuyina ki? Omwana. Era erinnya njaliwulira okitegeera. Kati lwaki oligamba nti because siri mukyala we. Wali. Asaabaako. We were dating. Gwe mutuukira okuzaalira omwana. Kyebayita omukyala kyeki. Kyebayita mukyala wa gundi kyeki. Ye mukyala nga munnayo omuwasizza. Weebale nnyo. Omutaddeko empeta. Weebale nnyo. Wabirabako ku internet. Tebyaliko. Wabirabako. Relationship yonna yalinga ku internet gwako wakalaba kapaati obwo bupaati wabulabako. Naye okuzaala twakola ki? Mwazaala. So sibangako mukyala we. Siri mukyala we. Ndi maama wa mwana we. Yes, please. Mami Koti.
nabula erinnya lino lirina engeri gye likusawundingiramu obubi oli bw'alyogera okutuuka okwetamwa erya Victor okutuuka ekiseera nti oli bw'amwogerako owulira ng'obulamu bubuggwawo kiki kye yakola ekyo ekyakunyiiza to an extent okugamba nti kato kyagala wulira ku linnya lye wali wenkugambidde nti abantu olaba bwe tuba n'ebino ebintu byonna byakuyiga yes saagala mwogerera bubi no naye byakuyiga ekintu kyonna ekikutuukako kiyigireko okitegeera naye wosobola okwevuma embeera ne weevuma omuntu but oyizeemu ki because if you don't learn era ojja kudda mu same mistake naye eryo erinnya lyo kati olikole ki tulirekereyo liyinza oleeta screenshots endala anti tuli ba screenshot director ayinza okudirectinga screenshot ng'okiremeddeko because olaba bwe naviirayo okwogera bye nayogera ku TikTok all I wanted was to shake this person afunemu akafansonyi okitegeera agambe bannange kandabirire ki omwana omukazi ono muyambe ku mwana ng'olaba kiri too much because ne bwe yaleeta screenshot za mwezi gukoze eki nga mulimu 5 emitwalo 50,000 ez'obuyambi bw'omwana simanya bazaali zigula ki saakategeera tezigula gundi omwana takyambala pampa naye ize mune baatuwa kati ekyenkaaga awo kyakubawo ennyo n'ekyenkaaga nakibagamba ddala nakitangaaza naye okuva emabega kyoga omwana azaaliddwa jjo last month thank you kati omuntu yenna ategeera alaba ekintu weebuuza n'ogamba n'ez'emyaka gyonna azireete kale ogolooza omwana abaddenga waatya okutuuka kati just natuuka ng'omukazi naye kati ebintu no bigenda bibeera serious how nti omwana ono kati akola ki asoma nokitegeera nga ne bwoba ogambye amata nja strugglinga ngateekewo mmere gye ndyako of course kati kwatisalya mmere ki tujja lya ffenna of course naye okusoma n'ekyena kye boogerako ekyena nze abadde akikola ki ekyena kya buli lunaku ekya buli lunaku nze abadde akikola akisasula abadde tannasasula kati omuntu yenna bw'ogamba n'ogamba naye omanye ekyena kinene bwe kibadde ekinene onkubidde ne tuwogera n'ongamba Ruth ekyena ekyo sijja kisobola naye omwana oyo omufunira booda n'emutwala n'emukola ki n'emuzza buli lunaku sisobola kugaana naye ekyandeetera ekyo nti saafuna temwafunawo njogerezeganya webale nnyo era mu statements zange nze saavaako ku mulamwa ekituufu kiri nti ye omwana tamulabirira sijja kikyusaamu up to now era ndabekawo mu interview agamba omwana ye mulabirira screenshots ziri zayogerako kati aleeta ezaakakati aliwaati. For how long have you been with Victor? Twasinkana ekibiba n'ensi tutamukana baana nabaana yo yakisa eyina ekisa twasinkana 2022 okay 2023 nga nzadde wow bigambo ki bye yakulimba ebyo maybe ebyakuleetera ogamba maama she might be the right person gyendi kuba tuuka okumuzaalira mwana gwe nedda ze nina love nyingi wewaayo omuntu omuwaye wewaayo thank you if I love someone oba tolina kubeera tewali ki sente zeibumaali tewali but I love azikuba bombo clat bambitemumumumumpola niyo omusajja ng'omujjonkera nnyo kyonga tewali nnyimba ebiseera ebyo ate bwe nkyogera oli ayinza okuyomba omuntu n'agamba nnimba nze nali simanyi Victor muyimbi ebiseera bwe yantuukirira era yajja mu kabokisi nalina kyali wange by then namugamba naye ate ono nemulaga nagamba oyo muyimbi kwanza bayayimba nnyimba ki but muyimbi bambi era mumuwulize ennyimba ze
mumuwashalabirira omwana kirabika naye kati talya ku show talya ku nnyimba. Well, osisinkana otya ne Victor? Nze yalaba akavidiyo kayo ku TikTok. Edda ku TikTok ng'akalaba okwo ng'akalayikinga. Nalina Instagram by then. Ngajja ku Instagram. Agamba ka hi. Kwetu we twasinkana. Hi, she give me your number. Of course, nali single. Nali single. By then? Yeah. Nakanamba era nenkamunyigira. Okay. Ku TikTok? Ku Instagram. Awe mwatandikira? Netandikira. Okudatinga for almost 10 and by the way batomanyi Victoria. Mbutufu wallahi ozaala n'osensebuka. Ayina akalimi. Yefuula ayogera empola neyefuula mbu ali hambo not until botegeera nti nno omukyala oba oyombye na mukyala muno bwe muyomba because lwaki oleeta zi screenshot nze omukazi sizireese omusajja oleeta screenshot oyombera ku screenshot approving abantu ate approvinga ki nze nali saagala munyigiriza wekityo but nzize ofunemu omulya kafansonyi ojja onkubire ongambe kino tukimalirize. In fact waliwo post gye nasooka opostinga nenjijjayo okitegeera omukujijjayo waliwo omukwano gwaffe yatutuukirira nagala tusooka okwogera bino ebintu nebikola ki nebiggwa out of media nenjijjayo lwe twali tulina osinkana twogere omukulu teyakola ki teyajja. Nze nenninya olabye nti eno wala nenninya nenveeno nengendeyo mu kibuga nga munnaye omukulu tazze nenteekamu ka transport kange nenkomawo nengamba okay ate mukomawo nensanga nga ate yalina byawanise because this person he likes trends you know waba alina kyalina oyisaawo obanga aludde okuba ajja kuyiiya ekintu kyonna kyonna mumujjukire tibannaye kamenyo gyali. Yes my friend. Kati omuzaalidde omwana nabaanayo yakisa omuzaalidde omwana awo nange enkolagana nnungi obanga era yakusika muguwa mu kuzaala wano twali tukolagana nze naye era abantu abali banjulira bana bajjanga ku bunaitisi bwaffe busho nga nze abeera wali ku mulyango nze asolooza ekyo kiggwe nze nga nze asolooza abayingira fe ababala ssente tukuba obulango wano wali byonna nga ffenna ssente tugatta because I knew the person gwe nkola ki gwe nnina nti tuyinayiriba ofuna kwegamba otaddewo support okusupportinga omwana naye kyennina okugamba omwana omuwala tozimba omusajja muleke tozimba yadde bulooka wadde togiteekako wazimba Victor mukutwalize wamu mukwogera okwangwa muzimba nkugambye omwana omuwala ali eyo ebyokuzimba zimba mubireke musange ennyumba ng'ewadde giyingi toddamu zimba my friend toddamu era nze naboneredde luno mutuuse mu mbeera y'okubeera nti kati mustrugglinga mu mbeera y'okuba nti muli babiri ofunye olubuto oluzadde nga muli mu good terms with him obuzibu bwavaawo mu kuzaala awo ozadde oba nga tonnaba awo nga omwanzadde nga omwana twatonye ku nsi kuno we ya sad story nezitandikira awo ng'agamba kyolwo tansijukiza no abalabi baffe bayitaaga okumanya rules what really happened okutuka okugamba nti kati gwe ne Victor mwawukana ki ekyabaleadingako okugamba nti kati munnaye obuzibu bwe wano bwe bwava twalemagana otegeeragana awo omwana mumuzadde yes netulemagana omanyi waliwo relationship weetuuka n'ogiraba relationship y'okusika ennyo omugu weba tebiriiyo bamulimba so you have to let go okitegeera naye lwakuba mune bw'obooza nti otuuka ne bwoleetinga go otuuka n'otuuka ebintu nebikukola ki nebikunyiga because olinawo omuntu omulala ono okitegeera talina bambi kyamanyi nogamba bannange kasimu nali nagamba sijja kkakuba naye kankakole ki banaye bampe ku mata bannange batukoleko bwe bati bannange ebyo ng'ate tebituuka so ebbanga lyonna n'osirika in fact nga tuzze mazima eno kyaka interview nga njogerako ebyo ebintu
naye yakola zi interview nyingi waawo nanjiwa kwa simanya ngawe ngende ewa ne ntunda ki nayo manyiddwa bituufu si bituufu nina passport nagikozesa nali ngenda kukuba kiyo nali ngenda mu Bwakadaama nga tukyabeera na ffenna naye nga maze ozaala nenda nga embeera nina ogamba omuntu ono bannaye tulina olya tulina nga so nengenda nenkozesa passport nga nze gagenda naye bebe wange omwana wange yali muto nina nnyo obubuzi njagala nnyo abaana gemazima nenda omwani nga mulekewa era passport yange nina teriimu yadde stamp yawali wayitawo wa Kenya sirinaamu yadde era enaatera nakuggwako kitabika n'ebintu bigaana so kati you mean nti oluvannyuma lw'okuzaala embeera we yatandikirawo wonna bigaana ne bitaabuka kati ng'olina tandikanga bwe batabawadde muyiiye ng'omunanga nti bagaba bakazi tuyiye ng'okuba akasimu ba muganda wo baani n'omuganda naye mwana nno tugenda sula nga tulina nti ate omwami wo Victor nenze I dare him alage screenshot za omwana ono kuva omwana talina myaka 3 kati nazazireete mukulu screenshot you mean nti sente yazikusindikiganga busindikize ez'obuyambi ku ssimu ate teyawanga yadde ne Sabanage. Okay. Ruth. Naye all I want. Nze focus nze sinava ku mulamwa. Ono Victor by the way otegeza ne statement sayingiri gyenjogeramu sinayagala nve ku mulamwa wa kulabirira mwana. Sagala mukube ene walumene wabi. Wa. No. Ola kati nze kankubulireko ene simu yange. Nikamenya akimani. Ebirimu bingi binene bikulu. Binene like binene. Omukazi byasobola osirikira. Naye singa Victor yabadde abirina. Singa byatambudde dda ku mitimbagano buli wamu. So kategorina ku kafansoni. Nze nkalina. Ye mukyala. Ate ngeri ayumbanga kikyala ate oleta ate omusajja sibwako gwoso okuyama ne baby mama wo kagamba omuyina baby mama wo n'oleta zi screenshot oba ovaayo n'omutuuza n'omugamba nayo manyi olemereddwa awankutaaseewa si bwe gubeera abasajja si bwe bakola abasajja bajja ku mitimbagano ne bagira ne weerega n'omukazi ku mwana owuwo kati ate mumala n'owandika wali my child I tried. No, your child will not know that you tried ng'akuze takiraba nti actually omulabirira okitegeera gwe mulabirira omwana ajja kukimanya nti taata nno aleeta ekyetaano ewaka n'akisindika ku ki okusinziira ku bye tuba tukkaanyizaako okusingira ddala ekyasinga obbaawulana ne Victor kyali ekyo butalabirira mwana ebyanjawulo ne Victor birala kyova nkugambye nze saagala kuva ku mulamwa biki ebyo byotasobola kwogera kale tuba kamulekeremu kanjira mulekeddemu mwezi buli omwe mwezi yakukuba mwezi munange nange nakugamba musajja munange naye nze just omulamwa gwange if you are a man togenda kwekuba busajja obusajja babukwogererako oli naabeera ndagamba nno omusajja oyo nno musajja no nze kyenjagala okumanya abalabe bange basobole okuba nga bamanya nti weewaawo kale obutakkaanyaawo ne Victor bwaliwo bwe buli main cause evaawa main cause yes ya bintu biri muno naye ekyo I got over it because my heart gwakkiriza nti nze n'omuntu ono tetukola ki gwatuuse ne gukkiriza nze n'omuntu ono ne bwe tugezaako okusemberegana kigaana okitegeera so kati kino bwe kiba kigaanye kati waliwo ono omuntu ali innocent atamanyi kuba teyabagamba mu muzaale kati yagenda kulabirirwa atya mu obutakanya wamwe we buli mulemegeneddwa mulemaganiddwa so how about this innocent soul
because ne mu constitution ya Uganda abazadde muba abazadde bameka buli muzadde alina kyagatta kuki ku mwana mu kukula kwe gweleeta ekikyo nze nange nkoleshi ndeeta ekyange nti twatuukako ne kufida nze nali sibimanyi nno bino byenjogere naye baabitusomera ne tusayininga n'okukola ki so ebintu nze bitambuliza amateeka okujja ku internet nali sinayagala ate nzirewa mu mateeka nezijja ku internet afune akafansonyi abantu bagala banneera babirira omwana we afune kafansonyi agambe kati Ruth tukoze tutya ekyo kiggweeraawo mu ddakiika naye kyagaana nti buli lw'oyogera naye ajja kukola ki ayagala kwogera kyo kino kyeŋŋambye nti olumu tulwanagana n'abakazi bannaffe You don't know my friend. Like is she a woman? Is he a woman? The way he handles things, he is. Bicha biri mu simu muno. Eno simu yange laba naye ne bagibba. Bye byabavirako okwawukana. Yakwatana message z'omusajja mu simu. Nzakoraja azirage kubanda. Wakati gwe nga waliwo ebiri mu simu biri bisinga kuba mu relationship. Yagaana ne tukola ki? Ebyatwawula abimanyi. Neze saagala leeta banange tanjawula nono kye kino because siri mu kutere oba nkigambe ntya sikyayina eyo love okitegeera sikaabira love singa mbadde nkaabira love nandize kitegeeza omusajja nkyamukola ki nkyamwagala nze kindekanyisa omusajja ono alabirira omwana we era ndi one man's army mama Kotis nze njavumwa njasekererwa lwansonga nwanirira bwenkanya ku mwana wani omwana owange yes nalabyeko abantu mbugoli wegasse mu babulijjo simanya babulijjo ne yakalese naye kingatta mu babulijjo kusaba buyambi bwa mwana ekyo mbadde sikimanyi wegasse mu bakazi babulijjo abasabiriza obuyambi bw'omwana nenna umbegassemu mbigaze kubanga sinajja kufukamira kugamba internet ensondere najja omukulu ono atyemu weekubira omulanga yes bamugambeko alabirira ekyana kye kiri health ekyana kinyirira ekyana namuzaalira amata wallahi lwaki akireka bannaye ne kibonaabona ekisajja kyattu Ruth when you compare boogeraageranyaamu obuyambi Victor bw'akuwadde oyinza bupimira oyinza bupima otya butya no artist nefunamu kafansonyi ojjukire kale ku birungi byakkoledde ebirungi twabyekolera ffenna odo omwana lwaki nze twabyeko fembi kyekiri kyeŋŋambe nti ne constitution ya Uganda bazadde muba bameka babiri nze sinamugamba akole buli kimu naye kuba kati wano wetulaga omwana akuze yeetaga bintu biri serious si mata gokka okitegeera omwana alwala omwana ayambala okitegeera owuyo alina okusoma you get so ogatagata ebintu by'omwana bingi naye kati nze omukazi wattu ngenda sasula wensula nze si complaininga ku ekyo nsasula bulungi wensula bills ewaka ozimanyi I take all the responsibility of everything ebyewaka n'omwana I also take part because batugamba mwembi mulina okutakinga part mukulaba ng'omwana ono alabirirwa kituufu era baabitusalira buli omu kyakola nze nkyali ku mulamwa gwe baatusalira ku fida ebyange mbikola naye kati nvudde ku byange ate nnyingira mu bibye okitegeera so ate saagala limba mu maaso eyo kintukemu kintuge kinnemerere okitegeera y'ensonga lwaki ngamba nti mukulu Kamenyo Victor Kamenyo tekijja vaawo bino bijja kusigalawo paka ng'olabiridde omwana bino obusympathy card bw'ozannya sebana tawogyeyo omwana owange ffenna tulina abaana tetuswala bw'oba toyagala kuswala kwanze seeyambudde siraba kinswaza honestly okusaba kugamba olabirira omwana nze kinswazi ne bwe banvuma abantu 100 I'm so proud of myself nti navaayo I stood up for myself nenjogera ekintu ekinnumidde ebbanga ekitegeeza atutte ebbanga nga talabirira yes ate tunatuuka ntya mu fida that's why nkubuuzizza bw'ogeraageranyaamu kyakuyambyeko ku mwana kyakusika kibadde buli ssaawa kukola ki naye mbadde nsikiranga nga si ku internet nga tusika tudde okitegeera n'obaako kojjayo
n'osikano bakukojja nga yakuwa nsonga ki akwebuzaabuza just basajja kwebuza magezi kubanga gwe olunaku lw'osumulula zipu otegeere n'ozaala bulamu yenna amanyi obuvunaanyizibwa bwe bantu baleke kwesiriwaza ge mazima nze nange olunaku lwe nategeera nti kati nabaanaye guddi sikirinaamu buzibu nabaana oyo yakisa waŋŋambye togenda zaalira Kampala yonna nedda bambi nedda gwe olaba oli nze vaayo ngamba nti oli talabirirwa omwana wange ali bulungi alabirirwa gy'ali naye ono nze mbadde sima kati anti oli kiri kye yakola nti omwana wange gy'ali ali bulungi akola ki nali ndowooza n'ono ati kati kwono tujja mulabirira tuli bameka n'omwana wange alabirirwa bulungi kyababiri ne kigaana kati ate kino ekyokusika kipya I'm not this first time mom, but I'm this first time mom mu buvunaanyizibwa. Yes. Ontegeera. Ate wewe nawagamba ffe tulabidde abaana 10 ffe nze sinze ggwe. Nze nnaganyo beera single mother ng'ono omwana alina kitaawe. Wakiganye. Era nze mbadde ngenda kuyita kati oli single mother kuba munne responsibilities zonna kati ziriwo. Kati nakiganye. Bwebanga internet esazeewo kunkomerera ganye naye kijja omwana wange ali kiraba ategeere nti taata wange maama yamukako okukola ki okundabirira ne bavuma maama wange lwakuba avuddeyo n'agamba tebandabirira yes kati ekyo bwe kiba kiganye ebyokukola ebirala bingi meaning toli single mother siri nakiganye sijja kukibeera ajja alabirira omwana we kati toyinaayo sponsor akusponsoringa mu ngeri emu I'm this hard working lady by the way. Nze ndi model wa Riley Touch. Ndi model wa Darlene Fancy. Ndi model wa Lady Bird. Abo bonna sente. Ositegeera kati huyo nyo ntaddeko ka business kanga kache akabaana. Ndi mukazi muyiribi. Wojide ombadde tonkubide ngamba nti ndi enkuba kati ngenkuba ndi kaboda. Just ndabiko sente naye sizirina njiribe wamitinga Kamenyo ng'alina luyimba ki teyayina ennyimba za Kamenyo tozimanyi katubira ennyimba za Kamenyo 2 3 waliwo wanene we yayimbawo tuyimba ki nja kukubira essimu ndokugambe nasooka kuddayo nensakinga yeah I have to do research. You have first to do research. Kitegeeza omusajja kuba munnange omukyalo olina okubeerawo ng'ebintu omwami wo bya ennyimba zaffe lisinga awo okolera ensobi omwami wange ayagala kumbidadde ate sinomanya nti obunyimba bwekale buno tebumva ku mutwe Brenda abadde ekyomwana ndowooza olaba ogw'omwana yagunda ebuuka omwana nga abadde ki hone ekyo nkimukanyije akayimba k'omwami lyomanyi obakola bisaaki yatente nga nsunansune tokamanyi nze saamulabako nga yagitta wali akayimba yatente nga nsunansune anti Victor Kamenyo yatente nga nsunansune yamanyi nze njagala buyambi bwa mwana kati we mwali mugenda okuba ng'obeera ku mulyango nnyimba kizi yali agenda oyimba wali nawe tozimanyi kuba walinga twalinga tuleeta bayimbi ne bayimba nensolooza bakomedian ne bajja ne bazira nensolooza saagendako ku mulyango mpozi namuvuganga eyo mu byalo ng'alina show mu byalo eyo nga kati nze dereeva bwe tutuuka ku kyala nti aba alina obasita alina kudda eri emabega kati nga nze nkikwatamu nga omanyi buno obwokukyalo obushobo bw'ekyalo omuyimbi balina obbayisaamu nga mugogenda mukuba piipi nga wali ekimotoka kigamba wali awo emabega wali abula mbonyeebonye banebonedde weereere nababyendimu nsabamuyambi naye omukazi ng'oli mukazi mulungi nnyo okubeera ku intaneti okukaaba luusi ate obulungi omwana abulye ng'obulungi babulya ye sinze mbulya because singa kati Riley Touch olowooza natwala mpapula zaabe kusoma okumpa okubeera modo we ebyo biba bulungi your beauty it pays sometimes but then
Twetaaga ne bw'obanga obadde oteekamu weetaagayo guno omukono omulala gwa taata ng'alina naye kaakunyigirako kaakuyamba ku mwana wammwe bino nze singa tetubiriimu era nakuba essimu naga omanyi Ruthi enno bambi tukole tuti nze akolaki era bye baba bawulidde ebyo bye bikoma naye gwe tokimanyi nti ebiseera bwe wayagaliramu Victor yali star ofaaki nange yali star bw'omwamala sente ze wamala okuzimalawo n'ogenda sente ki ate yalina sente ziriwa ate netula ne sente nenyimirira ku mulyango nga nzolooza sente mwamala ozirya sente z'omusajja kale nazirya nenzaala anti buli kimu kipeyinga bwe kuba kulya sente kale nga nazirya namuwa results balina omwana munaye ku sente ze zenalya nyingi omwana wuuyo kati tumulabirire bino ebintu byakutegeeragana yes okusinga obeereyo ate nemugenda mu live ndebere banvuma bino newesesasesa beera musajja va mu bakantizi va mu bakazi genda eribeera omusajja alabirira omwana what is the matter kiki wandyagadde akuyambe at the moment ku mwana kubanga omwana wange tasasula fees okategedde tasasula fees aina basari okitegeera asomera bwereere kati kano ka transport bwe kabanga ena gikuluma okugiteeka mu mwana wo buli lunaku nga sente nnyingi kitegeerekeka naye nze nyingi mbadde nzisasudde naye kitegeerekeka kugoba nyingi kale leeta ebiri abantu be batyo bebateesa okitegeera nogaba Ruth egyena sigikola ki sigisobola naye kankuwa ebiri oyiye buli lunaku nange njiye ekyebiri kyange okitegeera buli omu astruggle ng'obeereyo ng'ogamba bannaye omwana nti enkyagenda ku ssomero nange mbeere no nga kingamba bannaye okitegeera ffenna tugatte omwana waffe tulabe ng'afuna ekisinga si kintu kyangu si kyakwewanika ate n'okikolerako media tours kati bwona okuba oluyimba omwana ng'akubya media tours yuno mukana oyo uli mukali no. Be a man. Take care of your child. Simple. Yes, support your own blood. Omwana gw'omulabirira ebbanga lyonna. Kotidde. Kuzaala kujagana njaganye luno. Nate munne yalaga screenshots zalaga nti munnaye. Zaddi. Omwana wa mwezi guwedde. Asasulira. Omwana wa mwezi guwedde. Alina emyaka emeka? Screenshot ya mwezi ki? Azza atya paka okutuuka wano maanyigo kati nange yesaawa nange ntambuza obulamu bwange okitegeera naye atambuza obubwe naye ono tetumusuulira okuba ffenna ekitugatta mwana ono this courtesy is innocent kabeera yenyumirize mu bazadde be naye bw'onookola n'otuula mu kano ka interview n'ogenda wano asifa okubya hiiti kati omwana we amufudde hiiti singa kino ekintu kyaggwana nogamba Ruth kino tugenda maliriza bwe tuti era twali twayogera nakola vidiyo ng'agamba ngenda kukola bwe kiti era badde alina kikola guno omwe nga lumu takikoze buzibye kati nze akiddako katulabe ekiddako neze ku media ko siddako wakoma ddi okubeera ne Victor like you guys staying together mwezi guwedde mwali mubeera mwenna wali walagidde bu screenshot mwali musula mwenna wali ayina ewuwe ekitegeeza mubadde n'okubeera mwenna temubeera mwenna ayina ewuwe wano wange kati nga who pays here mi wanene okusasula enkaaga kwolwo yajja n'alwawo nnyo nendaba ngoera omusakati gwose okubala owa mukazi girlfriend w'omwezi ate girlfriend asasulewo yajja wano n'amalawo omwezi byonna yabibagamba kati tukyakweka ki byonna yabyogera kati nga naawe ofuna akadde n'ogendako ewe n'omukyalirako ewuwe yaŋŋaanayo red flag ate manyiyo oba badde asula mu motoka nze simanyi balina bye baŋŋamba awo muno sigenda naye waliyo biki waliyo ki bajja musiba kamuleke kamuleke
Ya badama wosula gwe nga tomanyi wasula. Nge baby mama we. Nkutidde. Mama ina bameka. Kama mene ekikulu kulabirira abaana ekyalabirira mwana. Wagenda okwagala Victor nga tomanyi alinayo omukazi abakyala abalala oba tiyakikugamba. Abakyala abalala saabamanyaako. Naye nali mmanyi alinayo baby mama. Okay. Yeah. Kwacho abaana tebabakweka era nange yali akimanyi yajja bulungi mbula nze sikweka abaana and to my close friends ne abaana tutula mu salon oli natanke mbozi z'abaana because nze muntu I'm this happy person gemazima so embozi nyangwa nnyo okweteeka mu mbozi z'abantu kati oli obanyo kwa nabagamba nno nange nina babiri I swear oli nawakana nagamba wagwe nakamuto naba kati gwe nkufaananidde ntalina bameka. Actually, for me, I thought that you have one. And I have two. It was at a speed. Naye amaziga go nga kakuli kumpi. Olina video gye nalaba ku TikTok awo ne ngamba. Bw'oweekaza, bw'ogira bw'oti, ne ngamba, ye storage. Ndi kito. Oh. Ensene enyangu yidde ne ndi kito. Wallahi. Bagamba bato tebazaala naye mukwano bazaala ne bali nnyo obuliri ne tuba bito. Tubabito. Ngechinkabya amangu ndaba ntula ngamba singa mbadde waffe. Nandi balopye mwennazi. Munange. Nogamba wabyeteeka muteri yakutuma. Kati nolutalo nange nze kakuba teri yakola ki? Yakutuma. Ruth, waliwo screenshot ebadde etambula. Eya Kisitu Kirabo. Omusajja ategere byo tebabikola. Kati atawe yeekubye nnyo atejje. Because gwe omusajja kati ebyo byaki. Badde my screenshot ziri endala. Ezange. Omusajja nze mwewale nnyo abantu banene pretending ambu bambala mpale mpanvu kumbi. Kumbi ki? I swear, like how a real man, why would you do that? Like for what? You know? Oli muzadde kati ebyokola byaki? Oli muzadde omuntu avudde eri awadde nze ssente. Gwe ne kikulumirawa okugamba mbu hope it was in good faith. You as who? Huh? Giving baby importance daddy to yourself. See a baby daddy wange asoose mama. N'omulala naye agenda abuze Kisitu lwaki. Nedda. Abantu abamu bamanyi bwe bakoma mu bulamu bw'abantu bwe muba mwekyayi. Naye wali okimanyi bali beyagaddeko ne Kirabo. Kirabo yagambye tasaadde ekinga Victor Kamenyo talina kyamwagaza. Gwe omwala anyirira amwagaza. Kati yabadde akuyamba. Eyo AI. Yamulimbiridde oyo omukyala anyirira wati. Tamusobola. Talina wamusobolera naawe. Olaba omwana mnemereti. Kati ekibiina ekyo ekyakiteekewo. Like, are you so expensive? Like, he can't afford her. Kisutu yagambye. Tayasobola kukola ki? Kudatinga Victor. Tamumanyi namu like kyaka awulira eri erinnya kubanga because of me. Kati yo screenshot ya. AI. AI. Nawe bikkiriza. Girl child ju. AI. Kati yazza kukuyamba yakuyambe ng'akuyambira in which perspective? Of being a mother who is hardworking and I want help for my child. Yeah, and then she supported, which is not bad. See, I supporting the love mass and supporting the mina the queen and supporting the nakanka waabwe bambi bamuyambe nakanka. Nakanga kuletwa mulabi alaja nate nako nakuyamba. Yanguzeeko teyampadde bino tibishine yanguzeeko bambi. Yes. So gundi okujja okuwaga ataano ge bagamba. Yabadde azze ku supporting oba ya support the business yange. Hey, nangamba I wanted to support nampe chata. Kati omuntu oli ne kimukoona. Nate nogenda nokola edit AI. Uganda etuusaawo okuwaayiriza bakazi b'amabina. Ffe twadde tumanyi munne mujjawo akuyambyeko. Si bituufu bambi oyo omuwala taddeetinga ngako Victor Kamenyo yakigambye talina kyamwagaza. Aye for real. Girl child junze Silver mu girl child. Boy child kuba mzemba mmanyi kati. So si bituufu. Si bituufu byonna ebyo screenshot si bituufu.
oli omu kisitu gwomanyi kisitu size nene webale nnyo muve ku mwana ama kisitu ne leero sookumpaayo obuyambi ffe tubadde tumanyi munnange yawulidde omulanga gwa mujja we n'agamba kaveemu naye adduukirire omukazi yabagambye Kamenyo tamumanyi n'abuuza ekibuuzo kino wammanyi nti nga bw'ondaba nsobola oddeetinga oyo yatadde screenshot cause no it can't happen yeah AI bambi ne AI asusse Uganda Museveni tuyambe president w'eggwanga ne minister Balaam AI mungi well omanyi bino ebintu bye bituukamu ebyokubeera nti munnange byabazadde baganya kubanga balabirira abaana omulanga guno wakomye gukuba ku intaneti wafunyeeko kuba kudduukirirako mu ngeri y'okukuyambako no like nga Honorable Balaam era bwe basobola si kunyamba ssente nze nno kino ekintu kyonna kyenfa wallahi saagala muntu aveeri era kisukirabo yampadde tebyabaddemu na bya mwana by the way nabadde ku live nga ntunangoye nagamba I want to support you okitegeera nabadde ku live nga ntembeya ngoye zange abantu mu comment section ngamba kisutuzia I want to help nga nze naye sibira juka messages ba nyingi nga zidduka kati engeri gye mba ntembeya nga njogera nnyo wano sirabawo ku messages nyendola bekyataano kikoze eki nembuuza ani asindisa ataano abaana nti Kisutu adagamba ayagala ku supportinga ku business not to give me money for the kid no she was supporting my business okitegeera era nemwebaza nekinshokinga nnyo ku makyato osanga ng'ate oli akikozesezza mukuba okitegeera n'ogenda n'okola edit zo AI n'ojja omwana w'amabi n'omukola ki anange Girl child ju tonyongera boy child ate bambinze waliwo omuntu abadde ku ntabi nagamba mbugo wali oze ku live kulabisaani ne wakomekereza nga abantu ate bali ku side yoli mbutuufu omuntu ategeera what a mother can go through for their children and how far they can go okulanga omwana waafuna ebintu bantegedde bino ebintu byotegeera si bya buli omu byabalondemu si nti buli omu alina entege IQ ye weekoma otegeera tusategeera kyekimu era tuli wano otegeera lwa ntegeera lwange kyekyatwawuza emitwe weebale nnyo olina ogugwa omutwe nina ogwange so nenze mu kwogera okwange nali njaga omuntu ono afunemu muli akafansonyi agamba nenze gundi kinawulikika kitya nga ebintu bino maaso eyo bikomyewo nti sirabiridde mwana wange oba si wuwe amutwale ku DNA nakyo nkitegeere noonye taata we ko munnaye yinza okuba nga munnenga kuba bakukaka batya omwana wo bakukaka batya omwana wo omwana yandibanga si wa Victor tokyogera omwana wange takiwuliranga wano naye ye nga taata bw'abanga kiri maybe nga tekimugana olabirira omwana amugye amukole ki amutwale ku DNA amutwale ku DNA sikirina mbuzibu then kyeka wamulabirire nga agamba empapula ziizino wange okitegeera naaleke kummenya bino ebintu tubafeka mu kisenge ebintu ne bitawaana ne mujja ku intaneti neze n'okujja ku intaneti eryo ebbanga lyonna bambi nga nsirise by the way waliwo na sente ze namusaba zaali ntono n'azinnyima nenzijukira omusaba mmeka sooka owulire nenzijukira nga kuva mabega ngezaako nekinuma walayika olwo nali sirinaamu nga sente zonna zitadde mu buli kimu nali ntandise nga n'okusona nga mpeereza eyo gye nsuubula engoye zange z'abaana nga nkalidde kati nga n'agaana nenkubira kyaliwo ne mukakalibwe zimpe ye ojja mwe muneesanga ojja mugamba nakuziwa ddaani akoraje mama kotisi nzirizaayo akange walayi n'amugamba togeza yamugamba sente nzina naye togeza n'ozimuwa nebuuza obwo obukambwe bwa kikaaki because you can't be a prisoner for someone for the rest of your life like olina okumuvinga on kati ate nze omuvinga on kwange
Kinganyisa okujigirira omwana. We're moving on. Yeah, because n'obusungu bwonna we bwava nga mukubidde. Ne mugamba ne bino bye tubaddemu wano nga tuzezzeewo. Ne mugamba nenze si kyakikola ki? Si yeeri laavu. By the way, if I don't love you, if I don't feel anything for you, simanyi ku pretending that is me. So and if I love you, I love you genuinely. So you called him? Yeah. No mugamba. Ne mugamba ensonga zange. Na lwaki tetusobola kukola ki? Going on na kino. Ne mugamba ebintu ebiba byaganye, biba nno byaganye. Naye mbadde nsaba. Omwana onkole ki? Nyambenga. Tulabirire omwana. Ne muzaayo wali ku line ya FIDA. Ne mugamba olabirire omwana okusinziira ku bye twakola ki? Bye twasayininga. Okitegeera. Nga si byakugira nnyo. Yanzijjako n'ambulookinga buli wamu. Nengamba akola gye kati nkoze nti omanyi otuula olaba olunaku lumu ng'ogenda kuddamu otobera omwana tomanyi kyekitegeeza. Amazzi gagenze yeggwe, amasannyalaze gagenze yeggwe, omwana ate katuni ku TV wifi bagibanja yeggwe, emmere amata pampa simanya rent byonna bitunuulidde ggwe. Ate gundi y'omwana ogenda ku ssomero kati mbutuufu ng'ogamba akolagi saagala kwerenga kubo kati kanjogere ngambe mannange atyemu ne bwe tuba bebyaffe biganye omwana amukoleki amubeereremu tugire omwana ono akule kyekyandeeta ku internet. So you mean gwe okujja ku internet sajja mukuba singa najja mukuba nandiyogedde ebitagatta okitegeera nze najja point yange eri etya emu labirira omwana simple. So you coming ku internet walaba nga kiri too much. Yeah, nga sigenda kisobola. Mugezezaako kigambo. Ebbanga ddene tubadde nga tujja tugezaako n'okumuzza mu bulamu nga ndaba wadda mu bulamu bwange lwabeera taata. Okitegeera. Naye ate ne ntuuka ne mugamba amazima sikiwulira. Kyekyaviirako? Bwe namugamba sikiwulira tulabirire omwana ate n'ambuloki nga buli waki. Kati nga mbutuufu ne bw'oba tolina kintu kya mwana waka ate nga tolinaamu. Toina bw'omufuna. Okitegeera. Kati gwe moving on. Yeah, me I'm doing my own things. Toinayo kati muntu. For now ndisinga ate sinoonya kuba mboneredde. Nabaana eno. Ate nze munnange simanyi bintu byakuzibwa. Kati wajjayo omuntu ng'era azze nga Kamenyo bwe yajja. Can you give him the opportunity? Kyemmanyi kati. Let's assume azze nga. Saagala muntu wa media kati. I need someone ali responsible era musabira. Mukama amumbumbire eyo yonna gyali. Mukama amumanyi kati gwenjagala. Kuba kati emyaka gye nina kati mmanyi kyenjagala. Sinze oli wali oba ne excitement oba muto oba ogwa mu bintu bingi naye bw'obigwamu bw'ogwanga mu kintu kyonna kikuwa ekyoyiga otandika obeera focused. Omanyi kati njagala kino mu bulamu. Because kati I know what I want. N'ensobi zange ezimu nzifunyemu nga abaana. Bantu bangi babeereyo nga banoonya abaana nga tebabalaba. Okitegeera oli n'agenda ku basawo n'agenda wa n'agenda. Nenze Mukama kyekisa kimpadde mbalina. Okitegeera nzaani ekyo nkyebaliza Katonda. I'm so super proud of my children. I am. Tewafunamu bikemo byonna oba let me abort? No. Nze kasitana ne luno olubuto lwa Kotis nalunoonya. Kati jukira bali baby wange mutabanyi wange bwe nazaala nali muto had to go back mbeko byensoma ne bamunzijako nga wa mwaka okitegeera n'agenda ewaabwe n'omwana wange wenjagalira mulaba I access him anytime. Baby daddy yo muli mu good terms? Very okay. He's very responsible ina family yaina simuyinaako yadde ettondo ly'obuzibu. Naye ono ye problemu. Ono naye ekimumufuuza problem nti you be a dad simple. Ono omwana guno omusaayi gwa ensi yonna bino bayinza okutuwaga okitegeera. At the end of the day wali ng'oli mu gundi eyo okufa omanyi kyekitegeeza gwe ng'okimanyi olina omwana. Wazaalira Kamenyo omwana. Boleka namwekuula nze nne ne mwekuula. Omukazi omulungi like
See the beauty. Nenkabira ku internet. You're this kind of woman who has each and everything in your body. Omusajja kyeyandyegambe n'agaba naye. Munnange byankwata bubi. Bikyawulira kono kyaka kyekindibizza ndowooza wembwatuka. Naye munnaye byankwata bubi ba. Wajja omusajja nga alirede okukulabirira n'omwana wo oyo. Nzagala saba omusajja alabira mwana wange nkyamuga anvumira akaana. Gwe naawe jjawo nze akulabirira n'okukulabirira wano. Anjagala omwana nga taata wamulabirira. Ono bwe yekyanga ng'agamba I have my dad. Okitegeera ng'omwana akwenyumirizaamu nina taata. Kati amaze ebbanga ki nga tamulabako? Okyana mukyawa ku ssimu. Omukyayira ku ssimu? Ndako. Victor amukyayira ku ssimu. Iye munnange. Wayise ebbanga ki bukyanga omugamba kati munnange and it's over. Kati tuba tulina kudda ne tunoonya kali ka screenshot. Akaliwa. Kali nga mugamba, are you ready for me tonight? Wamugamba otya? Genda kamwana gwe. Wamugamba otya? Genda kuenyigo. No. Njagala Kamenyo answa in fact answaziza homanda we. Because ate ng'okimanyi lwaki nani nkugamba nkulabe? Kubanga munneebwe nkulaba lw'olaba mpaka ntuko omwana okubaako kaali. Ekyo kyandikufiiriddemu. So nze bimeka ebinfiiriddemu. You're ready for him. Nganti amaganya nasooka nimusinka wa message natanziramu. Bwe nasindikako banziramu speed miliyoni. Pozi kakiko ogambe. Njaka kulanga. No, nadda kanziriremu. Baviwazi bange baagala okukategeka. Sejja Ibra. Wanje? Ndeka mwana gwenze nine I have the inner pain. Tokaaba. Era nze nja kaaba. Akola gye mbonye. Kati yakoma bbanga kyolaba ku mwana nti kati. Okuvaako ka screenshot waka ka date ki simanyi. Naye date eyo lwe yakoma. Amwana abadde mulwadde by the way. Era eno week yonna tasomye era kusomerwa missinga. Tasomye adde mulwadde. Nene kudwaliro babanjayo balance. Babanjayo balance. Era tata court. Bakubanja kudwaliro. Babanjayo meka. Omusawo yayogera naye nze namugamba. Wano bwe twayogera ndoke nkola video eyo nti nze nono twakanyizza era okitegeera. Nemwa mwana mki mulwadde. Yali alwalidde week naye nga nze akola ki? Kati jjukira obusenta nti oteekamu obala bugawanya ate we nkanfuneyo panado ati awo omwana nga tatiriira. Bino we navirayo okwogera ndyoke nziremu nfune access twogere mbwe omwana nagamba twakuba mu fida twaba mu fida. Fida yatugamba afune eddwaliro lyasobola. Omwana bw'alwala muteekawo ne bamukubira ne bamuwa bbiiru. Olaba mwatuuka ne mu fida nsonga zaawambuwa. So ne muteeka omwana era eddwaliro alimanyi era be bamukubira ne bamuwaaki nze ogwange kutwala mwana ne bamujjanjaba ne muzza nze nekola gwaggula juice anti kyo kibagamba nti oteekawo wenteekawo omugulira eddagala nze nendimuwa ne muwa ka juice gwe nosasula eddwaliro kati nga ye taata omwana akyamulina ku access. Nze saamu access ku mwana we waba amulabiridde. Nina oba mba mukazi mubi nnyo. Ati oyinza oteekawo kiri ekigamba nze ndabiridde omwana wange ebiki kyekyo kyenkugamba nze sagala be na single mother saamwerabirire nzekka kubanga bino bintu twabinyumirwa aba twazaala omwana affe omulungi aba so lwaki mbonaabona nzekka nga wali eri okitegeera mbonyebonye nzekka mu push ate ne waneero mukulabirira ate bijja kukola katubere bantu bakulu buli omu akola epaati ye obwana waffe kyana kyaffe olwedde kikyo kirina omubiri kibe kinyirire nga bw'okyagala nkikuwa kikusanyusa okitwala mu bakyalyogalano nno kitabanyi kyange ekyo kyogala gwe tokirabyeera mbadde awo neŋŋamba naye abasajja tuba ne twekola ebintu mwesuula eddalo omusajja twekola ebintu naye nebambi omwana yeetaba na buzibu nze ne bwombaako obuzibwe omwana ali innocent omulabirira nogaa kale maama woyo tategeera naye mwana wange bw'aba alaba sitegeera is okay
naye this baby this innocent so kafuna kyalina okufuna enchabeerawo nga bamunyiza kusomera gamba I'm going to call my dad you get abeere nga akwenyumiririzaamu ndeke kubeera nze ka mami this mami that kati binowooza biyinza kukomaddi bwakkiriza byetwayogera n'abikola ku mwana kiba kitegeeza osobola n'omuddiramu no relationship naye nze ne Victor era omuntu yenna mpita mukazi wa mukyala Victor akola akyogera mu nsobi na mubutamanya era kankyogere bulungi nze ne Kamenyi we moved on I moved on because I made a phone call I was very straight ne byenjagala nemanya nti kati nkuze olaba buli lunaku olugenda Ibra terudda buli mwaka ogugenda tegudda kati gwoba olindoweza ebbanga kyoddemu amagezi omanye nti Ruth kati kino kyenjagala mbula munanga kamotoka njagala nkeeguliri bakitegeera ne kati lwaki wamugobera ku ssimu just a phone call was it necessary muganda wange simu kyogamba wali tosobola mulinda n'omugamu daddy Cotis munange ABCDEFG physically than you calling him n'omugamu naye nkugobye anti natuulaawo nzekka nembigatta okuva ku bye byasooka naba naye wano n'onfumintiriza wano wendi tewali future oyinza obaawo maybe omulayinza ogiraba obanga naye munaye weeri naye ogamba munange kino kyo kikoze eki you mean tokyayinza namuddiramu in case nga ze n'atereeza nze ne Victor nze ne Kamenyi we are done ngenda kukeera kumakya kuba oluyimba wano ate it is okay kati kankubulireko oyo omusajja bwawininga olowooza nze kisobola okunnuma omanyi lwaki tekinnuma taata waani wa mwana bwawangula agenda keera kumakya akwatewo oba bukadde bumeka oba omwana amutwala amugulire kiki okitegeera omwana wange yafuna muze sinza afunamu nze nange nina ebyange buli omu amuvinga na bibye n'ekijja okutugattanga nti bwe ndaba Victor nga wininga me I have nothing bambi bad on him nze ekinzita kulaba nti ayagala kundekera buvunaanyizibwa ssebo nze mbona nzekka oba n'endongo ebadde maybe tewali kubanga yakugambye bulungi ate era n'obbagamba n'agamba yes talya kuki talya ku music kubanga n'abagamba nti kubanga music sirina olina business era gy'obadde omanyi gyakola business gyakola ngimanyi naye saagala abantu balowooze nti business kuba ngimanyi ensonga lwaki nyayamukamula nsimukamula era ne gundi agende ku ddwaliro lyasobola sinze lyemunonze business ye kozi ogamba nti talya ku music yes business ye kati gwayaga ngamba alya ku music ati simanyi nze kuba mumanyi nga muyimbi yes muyimbi naye alya ku music omulabye ku show maker ngambe show mubadde mugendanga ku show ngamba ebyedda twagendanga naye kati gwoyagala tewali booking tebamu booking no nze ndaba abayimbi nze sibanyi maybe nze atamulaba kubanga ndaba abayimbi bakuba show negenda ku kivulu na recording nga ayimba na posting yeta posting sinnalaba biyinza okubaayo neze sibikola ki tobiraba okutale musango ne bambi alabirira omwana mukulu Katongole tuwe bantu bakulu tova ku nsonga gwe gamba era bw'oba oyagala kukola media tour endala ng'oyogera ku kyobuyambi gamba mpita ne kotisi tubeeraawo oleete bannamawulire ogambe kati omwana agenda akolaje nti mulabirire ntya okitegeera kubanga tayagala tubimale ayagala buli kimuwa tukimale mu kamera kuba nze yaleeta ensonga zino mu kamera nentuuka omuntu bwe yantuukirira ne twogera nenjikola ki nenkijja ebigundi bye nasooka owandiika nembijjayo nenzikakka naye ngamba kati kasitatu nze ekikulu kasitatu tulaawo ne twogera mmanyi bino bikoze eki biwedde teyalabika nagenda okudda nga ye yawanisa ate ebintu nengamba kale kati ate waya nezibuukako kolonga lwolwo lunaku lwe nali ngambe nti nali nsuze mu musabi ku kasente akasaamusaamu kwali muzaali mmeka simanyi ngamba gyali 5 gyali 5,000
twaina yalina osasula maid waliwo omuwala yali annyambako wano bino oba ogenza okukola kwebitono kati nga nali muwadde ng'abanja kati balance eyo nali sikola ki sirina ne mugamba mpaayo emeka tuweyani omuwala andi wano omuwala yasiiba wano kwolwo olunaku yali katona nkuba olwi ng'abanja 5 nga bakinyimye nga kuba nkubye essimu nengamba kati ate wekigaanidde ku 5 omwana wuuyo asoma alina basari akyali nno kati bwe tugenda mu primary secondary university tetugenda kwegwa mbulago era kati wembadde nzidde gye buneeyongera mu maaso obuvunanyizibwa bugenda kweyongerako totuuka ekiseera natendewaliddwa dda saagala ninde bweyongere kyova laba ndi mu kwerwanako nze kino kyenkola sifuddeeyo ani ali kusaidi yange natali kuki nwanirira nze kuba no bwemba mu kisenge nga nkaaba tebaayo abaayo okitegeera omwana yange waaba alwadde nga ndaba sirinaamu nze amanyi bwe mpulira omuntu omulala tagenda kuntegeera nze amanyi obulumi bwe mba mpulira ne kati okwewala ebyo naze kantandika kati okitegeera okulaba nti omwana wange afuna kyalina okukola ki nga taata kyalina omuwa yes gwagamba gwe tusaaba okuyimirira nga mukazi nyimiridde amagulu gakooye mangu gatendewaliddwa yes kati Ruth otunda ngoye ez'abaana eno business obadde wakakibeera mpezeze kati sinaweza na wiiki ewera Lwakubiri kuba natandika Lwakubiri naye bulijjo nga nsonda otusente twange ogikola ki waliwo interview gye yagambye nedda mukwano gwange tandekerangako kameeza agwa eddalo akutuka naafa ndabayo eno ka business kenkano waliwo interview gye yakoze nagamba ka business nali nkamanyiiko kuba nakamugamba yes nakamugambako ne mugamba nabadde waneno nenfuna idea kuba bulijjo njagala kufuna sente nzizewakola Jerusania kuba nali ntunda emmere naye sente z'okuzaawo nyingi nabalabalanga nyingi nnyo ate nga sizirina kati nentuula era nga mbeera ndowooza nkuba nze ndi mukazi muyiiye like ebyaddala nembeera nga ndowooza nga kati akola Jerusania sinnafuna zigiteekawo yes nina akalimu kano nakano nakano bwe ngattirira because ndi influencer naye ngenda ka daily income kano akagula amata ewaka ngasseewo ki okitegeera nenfuna idea y'obugoye bw'abaana wano tugezaako okuddingana ne Victor njimuyitiramu ntegeera ngamba nno olishikazi bw'oba omadde guni ngamba olishikazi nno kigezi lwakwesiriwaza I don't know baneesiriwaza ntya so naye nakimugambako nga njagala ku magezi nali simusaba na ssente natuka nagamba naye kati nze nsobola oteekamu kuba ye ayina nze sikola ki nga nsobola oteekamu ne tugabanira nga amagoba waki kiwato nagamba musajja tasaana kugira nti mama wa mwana kankolera akantu kale ka $2,000,000 kaleemu kuba otandika kubeera nali simugamba kiduuka nali mugamba nfuna enkolerengawa okolera waka enkolera waka nkola deliveries naye akamiliyoni musajja nagamba kiwato konze isooke nze nja kulanga okkiriza nenzikiriza ebyayikizoke nze nja kukola ki akalango nja bukuba ate munnange nze yagumira annange nebigaana mpaka wano twatuuse nze we natuuse okuteera omutima gwange ne guta kati nga buli naye nga okumugamba ebyo byonna nze mbadde nsuulangayo okitegeera tandekeranga ku kameeza nze enju yange erimu kamera tandekeranga ku kameeza ya mutono naye ebintu byonna otandika kitono yusi tosobola kuva eri n'osula n'oteeka kingi mu bizinesi gyotamanyi egenda kukuddiza etya so natandise na kitono
but thank God nfuna abantu bagula bambi so osobola mu town envigole zange ziri nnyanyonyi kisa kya mukama ziri nnyanyonyi for real yogera amazima tosobola mu owino nedda mukwano gwange I don't negwe kankubulireko ekintu kimu guno omwezi oguwedde nze nsabira wa pastor Bujingo musumba wange twabadde awo n'ekisiibo nasiiba nze kankubulireko ebintu ebimu Katonda yabireeta kuba akasente ke natandikisizza nze ani okulaba nti nsuubula ebweru ebyaddala n'okola order n'obigatta n'olaba nga ojja kuvaayo ne bituukira wano mu budde wano ate alowooza nsuubula nsawo emu nsuubula kiwera ekigendo lwawo okitegeera kimpe gundi y'okuleeta ki ne period kwati bwengwesaawo gundi kati enchance ostro amanga gomba nsobola okufuna gundi omulala sitooka omupya mbeera n'ebisawo byange ebya ng'otandikidde mu bbeeyi okulinnya okuba munenga osuubula Bulaaya bino ebintu by'okusuubula ebya sente buli asuubula Bulaaya asuubuza sente nnyingi nedda I think abamu kiva ku muntu kigwofunye okitegeera n'engeri gy'omunnyonnyoddemu nze siri muntu me I don't pretend wemba sirina kintu sijja kulimba nti nkirina just abantu kyakabadde tebantegeera simanyi fakinga bulamu like abawala abali mu category gy'olimu ndi mu category ki like faking life ndi mu category like I told you before nti you're this kind of woman who has each and everything on your body nti oli mukyala abasajja gwe basobola olaba n'obasikiriza nga mu butuufu bano abakyala abaliwo okupanga obulamu okusobola okukola ekintu okusobola okufuna yes okusobola akozesa omubiri gwe okufuna kyayagala asobola okuba nga asurvivinga because abakyala abasinga tubulabira in that perspective kati mbayiribanga obadde tondabayo kati nno toyina budde obwo oba na budde obwo gamba omubiri gwe gujja kunneeyimirira n'obulungi bwange bwe mba mbadde nsobola wandibuuziza landiroodi wange wano bagayi wange owa booda anvuga ye kennyini akyewuunya ne leero enkuba etukubye ng'ava kunona migugu gyange nagamba obadde ova nona migugu badde manyi obadde sitasuula mu tawuni badde ngenze nona buno obusawo bwange bwempaakinga mbadde buweddemu naye nempitirayo lumu nagamba sirabangako omukazi nga ggwe era ngambye kimu era ogwo omukisa ngututte agambye enkuba ekukubye bino byonna bitu byonna bitambule mukama bikuweremu omukisa because nze saakeera ku makya nkubuulira that is me but omuntu yenna kyekiri kyengambye omutwe olina gugwo nina gwange obwongo n'entegeera byanjawulo kati gwe okundaba mu mukyengeri gy'ondaba sigenda kikujjamu because that is what you think and that is what you see otuulawo nenkwetotola munnange no gwe kyoyagala okundabamu kyoba okolaki naye abamanyi ate ababoogera ebyo tebammanyi oshegera ate sibanenya negwe bwotyo bwondaba tomanyi negwe bwotyo bwondowooleza kati abamanyi bammanyi I don't fake life ombuuzizza ennyumba zino nga wakaja sigambye mazima ate saakulimba negwe togirabe neekutiisa mbu yammeka naye nga yeyo price ne receipt z'okulaga yeyo rent sisaakwewanika we sisobola kyova olaba navudde neŋŋamba omwana sijja musobola bino bye bagamba mbu simanya beera single mother alabirira omwana sijja sobola sagala limba okitegeera era oyogedde ku kyokuba nti abantu bakuba nnyo ku internet cause nawe nalabyeko awo abantu abamu era nga bagamba jasibireeso mwegasse oyagala kulabiri maybe oyagala kuswaza buswaza musajja saa muswaza kamenye bimuswaza mbimanyi mbirina nsaagala era sinnaba kuva ku mulamwa ekyo nkyogera nnyo points zange ziri very straight and very clear. I want child support. Period. Nyamba ku mwana ekyenda kinene tuula ngamba kandeete ebiri oyongere. Ena joka gy'omwagalamu. Joka kubanga kati ena n'addwaliro omwana alwadde byo twabiwandiika okitegeera era eddwaliro yalironda saalironda byalisobola okitegeera samukakaako
you get n'omwana ali anywa omwana ayambala byonna twabisayininga ate nga kyalina okumpa kitono naye saagaana nagamba kuba batugamba nti mwembi mulina okucontributinga so I was like bw'oba ompa kino ebbanga bwe liti anange nja kuba nkola ki ffenna twesupporting omwana akule. Ruth, oba waliyo ekiri emabega wa kino ekintu ekirala gwe kyotaagala kwogera? Nga ki? Anything, kuba ndaba it's a simple matter. It is a simple that can be resolved. Exactly. And then the person is not doing so. That's why nkubuuziza oba wayinza okuba waliyo emabega ekintu ekyo. Waliyo ekintu ensonga endala. Nga nkirinamu ennugu. Like, you know, like you told me toyina ebintu byolina mu ssimu. Like, ate kino gw'ongambye mbu abantu bagamba njagala labisa Victor. Ne nkugamba singa mbadde njagala labisa Victor. Singa ndabisa mu ngeri ate naye akimanyi. Neze si kyenkola ki? Gye buva ne gye bulaga ono tekirivaawo nti ye taata wa Kotis. Onfuna. Naye taata wa Kotis bwe baganya otegeera nti taata Kotis mu ngeri y'omulabirira. Nze nga mujjukiza out of media. Nkugambye tugulubye otuuka ku fida olowooza nti nagwayo bugwi. Just like that. Kiba kitegeeza nwanye ng'omukazi ngezezzaako ebbanga. Me, I don't know how to fake things. Sigenda kulimba nti omwana kamwekwatireko okuva kati paka lwanakula. Nedda mba nimbye. But nange nkola ogwange. Ebirala abinyambeko. Yes, omwana afa akule simple. Hey. Anyway, so far nsonga ki gy'osobola okubanga omugamba? Gy'osobola like your last remarks. Kyensooka ogamba Victor. Katubeere at least zino interview kale kyakozeko kimala nange kyenkozeko kyakakati kimala kuba eno interview esoosa ate yesembayo sedda nze mu interview naye katubeere abazadde Kotis bajja okula enyumirizeemu okitegeera bwe tusigala nga buli omu ayagala kweyongerayo nakakasa bijja kujja bubi okitegeera oli ave ku mulamwa nga kati agamba ekijja kijje twerabire nti waliyo obukadde ebintu bineeno bitwaffecting nga bagamba nti akakadde kali kayomba mu myaka gyako okitegeera agamba omusajja oli bannange ye aswaza so katayagala alabirira mwana kiswaza taata obanga tayagala alabirira mwana. Anyway. Kansuli tugenda kuddamu kukaaba kozi nne ebbanga nali enkweyo badde ng'okaaba bukaabi bwekazaawegira era nalina ka video kenna oba wali nino bwemba n'obusungu bunkwata wano obulago kati mba nina okusooka okukaaba n'enjogera nosooka okkakkana. Yeah, I have to calm down, breathe in, breathe out. Goza kino kiyinza kuteekingira bbanga kikuwa kati munnaye nga bw'ogambye oyize nze njize omusajja azze tata wana kati kubanga kati ogenda beerawo otya? Maama abasisita baafa we bali balamu peke babita teke peke mulamu balomu bulungi nze nina abaana babiri nkyayayaana kyakolaki wangi maama kanoonya mukama nteremu obwangu n'omukisa ngaggawale abasajja Victor akugobye ku basajja. Nedda mukwano sigenda ate kulya bisiyaga nedda abasajja oboneredde omusajja alina okujja nga yeesibye bbiri ng'amanyi nti ndaba buli kyakola nkola ki olaba sikyali oli wa offside ndaba era nabaana nagigambye nenjigamba weefuge wekakkanye calm down nenga abantu bajja bana supporting ntunda obugoye bw'abaana obulungi isawo business myaka gyonna ntunda obugoye obw'abaana obulungi kuva ku mwaka gumu mpaka ku myaka 11 13 sorry mwenamba ntunda engoye ennungi. Well, like she has said nti mujje mu supporting omukyalo ono Mami Kotis mujje mu supporting asobole okumunayo kubanga yeerabirira mukyala mulungi mukyala mukozi mukyala muyiribi alabirira omwana we gwe munnange kati obuvunaanyizibwa bonna nedda sigenda beera single mother single mother association bagiyita association
ejire nninda ejire kulinda newaddeyo okay okweswaza nga ngamba Kamenyo alabirira omwana kakinvumye kasita seeyambudde. Well, kale business networking on the greens by Zari awandisobodde okubeera nga mujja ku lunaku olwo mu December agenda kubeera Kigo Kampala Serena Kigo Kampala Uganda mujje musobole okubeera nga munnaye mulaba ebintu byabaleetedde omulundi guno a gold coast experience mujje musupporting omukyalo ono business networking on the greens by Zari the boss lady. Ate no nali negomba Zari nakati nkyamwegomba kuba yazaala mangwe kati kyendiko nenze kasita mfunye ebibuuka bibiri ebyange nali njagala nzale mangwe ebyana byange ebina 5 mbere nga Zari naye Zari bansabire bikyaganye message ajja mulabera genda mutuukako bambi I love her. Biki byosinga omwagalako? Ali outspoken mwogezi like internet tebasa munyigira mutoke oba oli kusaidiye oba toli ye bw'aba ayagala kwogera point ye ajja jogera kyayagala okola ajja kikola. She doesn't care ogenda lowooza ki oba kubanga byonna gye biggwera bibya ggwe si bantu kyendiko ekyo baayo nti mwagala kyendiko nange. Okay. I don't care. He's going to say this, that. Byonna gye biggwera nkaaba bwomu. Well, katukusabire business yo etambule bulungi era bannange nja kusaba ngenda kuba nkukubirako ku bulango mu ngeri emu oba endala kuba munnange kino nange kinkutteko ng'omuntu weewaawo sinnaba ku mutima kinkutte ku mutima omukyalo omulungi nga ggwe n'obeera eyo n'okaaba abasajja tuli eyo tunoonya abakyala abalungi nga mmwe abakyala abazaala abalungi abaana abalungi okufa obufu naye oli mu maziga teweebaka n'ogugumuka ate omwana alyekyekya mbadde nga mbeeraawe nebulaga omutima wali obadde kulumuyonga akatima mulimu akantu akakusaze bwe kati akasaale agenda soma katya bakazimu abanvumye bakumanza b'obuyambi bw'omwana mukama abasaasi because you don't know what people go through honestly we go through a lot. Ogiyingira mu relationship ogyagala novaayo ngo namulanga wali oba okuma abantu tumanyiira ne bambi kuba nzijjukirako akaseera akatono ako mwakolakangako ne live ne Victor. Omanyi bwe mba mulaavu ntama bantu banansonyiwa bwekyo nga ntijja kati ndi wano nkaaba okaaba naye funayo omusajja mu bwangu azibe ebiwundu ebyo funayo omusajja omanya era bannakuwulidde olina akantu kewaleesaawo neŋŋamba bwonna obulira omubiri simanyi oyagala omusajja kukola ki obadde olumya Victor? No, like honestly, by the way, situla nnyo ebisawo kati omubiri nakanyama nnuma. I need omuntu alina 6 pack ab'embutaavu banyiga mangu bayomala bakazi tonyongera njala 6 pack asooka anyige ku mugongo like njala wa massage temukikwata bubi nge ku mugongo mbirizi. Victor alina olubuto talina 6 pack. Ngolaba ki? Alina olubuto. Ngolaba ki? Ate munegobeera naye ebitu like parts ze ziri endala nze simanyi bwe ziri 6 packs gwozimanyi. Olubuto no 6 pack atalina kweyambula. Omulabira waawo n'ogamba kati Victor talina 6 pack. Agirina bwaba ziraba gwe olina otugamba kuba gwe oludde naye ebbanga. Nkugamba kati wano kati olubuto wano nkwe oneyambulidde toyina lubuto lunene nawe omuntu oyo alabika nagamba bambi kisebo. Well,
Bannange banne katukume wano omukyalo ono ba Mr. Ruth Koraije baby mama w'omwana wa Victor Kamenyo. Emboozi nja basa mugene ku YouTube channel yange musubscribinge musharinge mu commentinge ntonde engoye zange kuba ne abi Kamenyo labirira omwana asajja mu bana. Sign out.